abaana abo bakoze ekintu public involvement and personal decision nti ba involving the public ate ne besalirawo munamateeka muno yalidde mpanga Elias Rather Elias Nalukola ate Alex Luswa Luwembe yali PA wasege PA abangere umwana gotuma kuduka ekisooka ky'omutumye gochi mugambi sente gozi muwadde yakoze gwa kuddukawo kati atoyo naye abayina kyamanyi saagala muntu yenna mu race eyo ng'omulimu ogukulese kulemesa opposition kutwala siti yayo omulimu gw'omuntu agenda okulondebwa kati kunoonya bululu na kulemesa government kuddako eyamweddeko so sitwagala tulimbe bantu nja bakolera binomba letere binomba ne tibiriiwo obwo budde tebuliiwo kati tugenze mu campaign mood. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen tutonyeza Wasat Radio 4 ensonsozi kigambo ku Radio 4 nze Adam Kongo ne Honorable Dr. Fred Mukasambide birabakiriza Honorable Dr. Fred Mukasambide gwe twalina wiiki ewedde abeere nga akulamusaako ne tukwaniriza banange neyanziza nnyo ekisooka nkulamusa muganda wange Kungu n'abatuuliza mwenna munsaasire ebyange nga bwe mubimanyi oluusi olwokubiri olwo baalulya ne tugenda mu meeting enkambwe naye era Mukama ebbanga lyonna atusobozesa njagala kakati leero tulugattewo temufaayo tujja kusigala nga tukyaweereza njagala nnyo okutwala omukisa guno okwebaza Katonda okubanga atukumye tukyali balamu ate ne bannannyini mukutu guno okubanga bakyagubeezaawo si kyangu okubeezaawo mukutu nga guno ate n'oguleka abantu basomereko nga tebasasudde n'olwekyo bannaye mwebale njagala okwebazaawo mukulu minisita balamu nammwe abakulembeze b'omukutu guno Sebo Adamu mwebale kubanga gwa mulembe ate gutuuka wala ebale nnyo well honorable tutandikireko nsonga ya National Unity Platform kyaddaaki olunaku olwaleero basobodde okubeera nga balangirira ani agenda okubakwatira bendera mu kalulu ako era nga munnamateeka muno yalidde empanga Elias Nalukola yalidde empanga ekibiina kimwesize kimu ku byasize okukwata abantu mu mabiro ye process nopu gye yayiseemu bo baatugambye nti eyongedde kulaga transparency baagala kulaga bulambulukufu bwerufu babadde ne debate tubalaba nga abamu struggling abamu nga bali very articulate but also babadde n'okugenda ku ground okuwulira ani asinga obuwagizi ku ground akakana nga basibidde ku Nalukola ku bya transparency sijja kugendayo naye kyenjagala kuba transparency tekitegeeza okuleka abantu ne boogera eri abantu kitegeeza okulaga abalonze ono ddala basinzidde kuki era batya yafunye obubonero bumeka babukubye batya kuba bayogedde balese tebalonze ne bagenda kati era abalonze era be balonze so naye nze njagala nnyo kwalumisa kuno kwebaza nkikibiina kyalaze nti kyo kisobola okuteekawo embeera eragira ddala nti babadde democratic era ne bamaliriza nga kye bakoze kikkiriziddwa abantu baabwe si nsonga wabaawo omuntu atafunye kyabadde ayagala naye bw'olaba embeera gye bakikoleddemu kikulaga nti ekibiina kikyakulembera abantu baakyo era bakyakkiriza nti kyekibatwala well Nalukola yafunye 71.4% n'addirirwa Umar Magala Foot Soldier 52.8%, Alex Muhammad Luwemba Luswa 35% n'abalala yes bobonero bafunye ng'ogasse byonna kuva mu debate yes ogenda tuyagala ku commenting ku kya transparency si kimanyi kuba tikyawuka na kya electoral commission ya Uganda nope kyekoze tekyawuka na kuba ekibiina kyennyini kye kyataddewo abakola buli kimu
abantu ba bulijjo teba participate mu kulonda abanakulira okulondo obo kitegeera naye waliwo komiti eyataddewo obubonero era neegolola okusinziira ku byerabye so tewabaddewo nnyo nti kakati abantu bakubya akalulu oba kabadde digital oba kabadde ka security ballot oba kabadde kusimba mugongo ne bagaba obubonero ensanvu kakati era obubonero gye bwavudde era bwabadde busobola okuvaayo nga ne debate teriiwo so naye gwe kyoba weesibako ekinene kuba kati bino gwe bw'obigenderako naawe obeera ng'omulonzi kati ffe ba intellectual ebyo tobigenderako obeebaza bwebaza ku sho gye baakoze nti sho yadde ennungi era yabadde eri believable by their supporters. Is there anything you can learn, the rest of you, abakulembera ebibiina by'obufuzi ebirala? Yes, of course. There is a lot for example, DP, what does it learn from this? Kati DP kyeyina okuyiga kiri kintu kimu nti the management process of internal elections should be controlled by the leaders. Oba kitegeera nti okudda mu lulimi olwaffe oluzaalirano wano nti ekintu ekiyitibwa okukwata okulonda ngekulemberera olutabaala ekibiina ogwo omulimu gulina kusigala nga gulekebwa abakulembeze b'ekibiina nga byakukolako si gusuula mu bokisi za ku kyalo nti zitandika okulonda ku bye zitamanyi. Lwaki? Kubanga abakulembeze b'ekibiina be bamanyi ebigendererwa byakyo, be basingira ddala okumanya ebigendererwa byakyo kusinga abalonzi baakyo oba abawagizi baakyo. Kwa mu Uganda tetulina bammemba ba bibiina. Abantu bafuna bukaadi obwenjawulo obumba buyisa wansi wa lugi olala bakolera tandi na pate membership card naye eyo si membership y'ekibiina. Ekibiina tekirina kuba na bammemba basukka mutwalo. Okay. It is impossible. Nga kitegerera bwa ideology bagimanya bati ekibiina tikisobola kuba na bammemba abasukka omutwalo mulamba, members of the party. Members abasinga basupporta bo balowooza bammemba. DP na bammemba bameka. DP kakati tuli mu compiling a new register. Naye njagala okutegeeza terina kusussa bammemba 15,000 nga bajagazaaki. Bammemba babeera bakulu nnyo mu nsonga ezikwata ku kibiina. Ekisooka kati yakiteekesaawo ate buli kyekikola bagenda nakyo. Ne bwe kikola ensobi bavaayo ne bagamba twakoze ensobi. Memba tasobola kusonga mu kibiina nti kyakoze ensobi. NRM na bammemba basoba mu bukadde 18. Kati ate yo bammemba tebalina na kaadi za kibiina. Bammemba abatuufu aba NRM bo tebalina na kaadi za kibiina. Wali omulabeko nga abyambaddeyo ataddeko akabonero ka pate. Kati ye bammemba ate abamanyi abamu bokebera UPDF Act bali alayinde wali kubanga bw'aba akunnyonnyola nga teri amugoba akugamba nti abajaasi. Ekisooka yasooka kubeera study group neefuuka kada course kuva dda 1970s nesooka egenda ke Mozambique ne badda ne bakomawo ne batandika ne bagezaako okugoba Amini naye bali beegasse bangi ne kitatambula kati ne baddayo ku lwabwe. Kati abo abajja n'abajja babeegattako beba major ideologues aba NRM. Kati abamu bakola dda n'ebibiina byabwe nga bidandisali. Kati bammemba abaddala ne bidandisali member wa NRM. Naye member wa NRM. Ate abasigadde bano abali kati bano bawagizi ba fair weather politicians. Fair weather politicians abo bakubi bambeeku. Njagala tuddeyo ku nsonga ya NUP ne decision gye baakoze olunaku olwaleero. Yes, mbadde mbuuziza nti waliwo ekyokuyiga n'olutuula DP kyeyiga. What about other political parties, for example? Kakati olaba abaana abo baakoze ekintu. Public involvement and personal decision. Nti ba-involvinze public ate ne beesalirawo. Ne basigala nga public nabo bennyini buli omu akoze omulimu gwe. Public yakoze ogwabwe. Nabo ne bakola ogwabwe. Era singa ebibiina nga
ina Justin Sonyina kubeera b'amaanyi ate bandikedde ku kitebe ky'abaana abo okwebuuza ne bafuna akatabo nze nkubulira singa badde nga si kugamba nti nobo amaanyi amemanye bandikedde ku kitebe ky'abaana abo okufunayo akatabo bakakozese nga nabo baddamu okusalawo ensonga z'eggwanga bajje nga basoma obwekiko bwe twabeeranga nga tugenda kuyingira ekigezo nga akaseera konna koomala wabweru okamala otunula mu kitabo bwoti bwe bandibadde kati NRM ekoppeyo ki ekoppe mode of organization kuba kati NRM yefuga eggwanga buli lwereka ebintu ne bibeera nagalaala eggwanga lyonna bwe litambula. Because as we speak, frag aba NRM bajuwadde Farida Nambi ne waliwo omukyala bamuyita Hajjat Hanifa Karadi or Karadi something like that ayomba era genze nzijanga independent sekiriziganya na kibiina kye kyakoze kati ate nze aba independent bansesa yonna babaayo naye independent takutawanya mu by election kubanga taba na mulamwa era abeera n'omulamwa wiiki esooka wiiki ey'okubiri by election erondako ba candidate babiri boka candidate ow'oludda oluvuganya ne candidate w'oludda olulemeddeko ono independent abanga mulalu omanyi omulalu ebutabika yalonde Jambia n'agoba omusawo n'adduka emisinde n'adduka ekisira n'alemererwa n'agwa wansi omulalu n'amutuukako kati omusawo ng'alinda bulinzi kuwulira nga omulalu atema agenda okuddamu okutuna waggulu omulalu amutunulira mukwasa Jambia ndikwako nawo ngobe mukaka kati oyo ye independent tabana mugaso mulala tewaliwo kwako nawo ngobemu kwako nawo ngobemu so tebakulimba nti independent ayina omugaso mu by election wane ya Kampala mu position yebaddemu opposition. So does it mean nti mubano for example era bawangu abatawereddwa kadi singa mbeera mwajjanga independent ajja kuba kota mulalu wa Jambia naye nga agoba bugobi musawo ale bwana amutuuka kutajja kutema ajja mukwasa ndi naawe ngobaamu tebakulimba. By election yebeeranga presidential election tiwabaawo third candidate tikisoboka so linga Nuupu yakoze kya kitalo kyeyakoze kyabadde kubanga yabadde erina choices bbiri kulonda anaddira Segirinya Mbigere oba kulonda mubaka wa parliament owa Kawempe North era ba candidate babadde babiri eyabadde ayina okuddira Segirinya Mbigere kyabadde kino ekisajja nga kina n'akabokisi ka ssente bamuyita Moses Nsereko ate na tweetinzeko Moses Nsereko oyo eyabadde ajja mu Segirinya kati ate owa Kawempe North ye yabadde ayina kuba Nalukoola so kati ekibiina kyalonzeko mubaka tekyalonzebwa kuzaawo Mbigere ate Alex Luswa Luwembe yali PA wa Segirinya PA abangere omwana gwotuma ku dduuka ekisooka ky'omutumye gw'okimugambye sente gw'ozimuwadde yakoze gwa kuddukawo kati ate oyo naye aba ayina kyamanyi kati ani agenda omutuma yamanyibwa PA oyo aba tabimanyi aba akulimba bulimbi. Abantu temumalanga budde na ba personal assistant nze mubuulire ekyokukola nze mutume wantu ne mulagirirawo ne muwa sente zigendawo era bwakireeta tamanya na kyenzizaako kati nga nva mu nsingo ganti oyo yabisobola abasobola biki. Has Nuupu made the best decision? That is the best decision and I can tell you kuba Nalukoola yava waffe mu DP yali munamateeka wa kibiina n'ava mu kibiina n'agenda mu NUP talina gwe yali avumye so nga ate ffe mu DP tuvumagana naye tosobola kugamba nti wano yavuma ono so nga ate okukaayana twakaayananga nga tulina bitakanyako biyitirivu nnyo era yali akyali munnamateeka wa kibiina doketi ye ate olukuŋŋaana neke ya DP nejimujjako nejinkwasa olwokuba teyakkaanya na bintu ebimu ng'endagaano ya Honorable Mao gye yakola eya DP ne NRM so tayina mutawaana is a very brilliant character munnamateeka tumanyi bulungi nti ajja kukola omulimu. But do you think Nuupu will retain this seat given the circumstances? Nuupu egenda giritaininga akati olaba waliwo ffe abalina obuzibu okuwagira omulala ng'olabye Nalukoola kati ate olwo bo bannakibiina kyabwe. Come again? Olaba waliwo kati nganze mbidde asobola okufuna obuzibu okuwagira omuntu omulala yenna nga ndabye Nalukoola kati ate olwo bannakibiina n'abawagira NUP tebalina choice ajja kuwangula kyesigenda kukkiriza saagala muntu yenna mu reesi eyo
ng'omulimu ogukulese kulemesa opposition kutwala siti yayo. Ekyo bwe tunaaba tukikubyemu ttooki ng'oliwo opposition ekyo kyennyini kigenda tugatta tuwagire Ndalukoola yekka. Because already speak there are no signs nti mugenda kwegatta tulaba kati Khalifa Aganaga FDC yamuleesedda we bambuliza n'emiruka nga tagimanyi siyo of course nika kati ugenda kukola ki kale Khalifa Aganaga lwaki muyimbi yagato katogera amazima eri abantu olunaku olwaleero omwezi tuli mu Gwakubiri Parliament eggalawo mu mwezi gwa Kutaano kitegeeza nti omwaka gulinga gumu n'emyezi emeka ng'ebiri tugenda mu kulonda tewaliiwo mulimu gwonna mukulu gwa memba wa Parliament agenda okulonda Parliament ya ggwanga agenda okulondebwa kati omulimu gw'omuntu agenda okulondebwa kati kunoonya bululu na kulemesa gavumenti kuddako eyammweddeko. So struggle tulimbe bantu nja bakolera binomba letere binomba ne tibiriiwo obwo budde tebuliiwo kati tugenze mu campaign mood era katulonda ba lieutenant teri awangula lutalo nga talina ba lieutenant be ekibiina kati kiina kubanga kironda ba lieutenant baakyo mu buli kanyomero abagenda okutambulizibwako ensonga y'enkyukakyuka nopu kyekoze so gamba bantu efunye lieutenant omutuufu jaga tugende ko kusika omuguwa okulinga okusika omuguwa oluvannyuma lw'ensala ya Supreme Court. Last time tetwafuna mukisa kuba naawe Supreme Court beyaga nti kikyamu okuwoliza ba civilian mu court z'amagye naye abantu babiri president w'eggwanga yavayo n'agamba this was a wrong decision. Omulala ye muduumizi w'eggye lya Uganda CDF General Muhoozi Kainerugaba yavaayo the other day n'agamba nti they were shocked era n'agamba this is unfortunate naga tugenda kyogerako mu high command mu parliament twalabye brains ez'amateeka legal brains Norbert Mao Segona Medad ne Attorney General buli mwayogera bibye ngamba nze sibitegera biboogera kasita Dr. Mbidde ajja ku radio atunyonyole waliwo balowooza nti kooti we yasalawo ensala nga we yagituwa kyali kitegeeza nti bano balina kuyimbulwa bunnambiro Attorney General ne Mao batuga nti ekyo tekitegeeza akwito nti kati you are acquitted. But again kooti yagamba nti emisango gyonna egibadde gigenda masaidi eri gidde mu civil courts kooti za bulijjo but waliwo balina argument baga nti ekyo tekikola mu mateeka bwe kityo kubanga bwebanga ebadde bikola mu bukyamu kati how would you base on it I don't know byesinzirako kuvunaana bano kati ekituufu kyekiriwa Doctor ekirungi abatuwuliriza twabagambako dda mu programu zaffe zino eza zitera okukola wano tutereera okuba nga tubabulira position z'amateeka ojjukire dda muganange kungu nakugamba nti naddala kati aba Dr. Besigye kuba gwe tuwulire ennyo mu court martial nti bavunaanyizibwa okugenda mu high court basaba habeas corpus nti mu court ya high court kubanga eri bagiggyeewo within the meaning of his trial tebagambe nti court martial evuddewo naye court martial etrayinga oba okuteekayo ba civilian okola baaki eyebeera yakola ki yasaziddwamu naye wakyaliwo ka disciplinary measure akabajaasi akakyaliyo ke balina okukolera amangu entereza y'amateeka kasigale nga bwe kakola ki nga bwe kali naye abatuwuliriza njagala mutegeera ebintu bino wammanga ekisooka omusango gwasalibwa Dr. Besigye si yaguwaaba therefore kizibu okubeera nga orders ezafuluma zaali zize nti era zaali zimulagira tambula ogende wabula is a beneficiary of the decision
kakati gwe bw'obanga kubanga orders cannot issue in rem, they issue in persona, lulimi lwaffe lw'amateeka. Kooti tesobola kuissuinga orders to the whole world, tisoboka, zibaako beneficiary. Kakati gwe conduct y'abannamateeka abo gwe okubenefitinga muki mu order eyo eyafulumye. That is number one. Number two, Dr. Besigye yatwalibwa mu kooti ey'abannamagye ng'ate si munnamagye. Era mu decision yakolebwa officers babateekamu. Kitegeeza naye si civilian. Decision ye yasalawo nti eyo trial ebeera null and void. Erekawo ekintu kimu ekitannabaawo ye trial eya Dr. Besigye. Oba kitegeera? Kakati wabaawo ebintu nga bisatu bwe bakutwala mwami kungu ku police ne banoonyereza kuba awubeera suspected of a criminal wrong. Okunoonyereza ne kugenda DPP na preferringa charges ezo ne bazitwala mu Rongo Court. Kooti neba nga nfu. Osigala wejjeredde. Osigala bakyakukola ki? Bakyakuvunaana. Kati okuvunaana kati ensobi eriwo nti omuntu yenna nga Dr. Besigye Ssemateeka wa Uganda takukkiriza kumuteeka mu kkomera beyond 48 hours nga tannagenda mu kooti. Kati eyo ye bwe bumenyi bw'amateeka obugenda maaso. Singa tannateebwa nti agende eka naye okugenda mu kooti. Kati mu kooti ffe bannamateeka we tusabira nti ono bamute on bail, bamute on court bond, bamute unconditionally. Obo kitegeera ebintu nga bya mirundi emeka esatu. Abatuuliriza unconditionally kitegeeza kakati katugeze singa bajja ne bakwataawo munywanyi waffe kati kangereze kugwe muganda wange kungu bakukutte police ekugaanidde ennaku ezi ennaku 3. Ssemateeka yagamba nti ennaku 48 ino kubanga wagenze dda mu kooti. Kooti yeyina obuyinza okukutereka mu kkomera ebbanga erisusse essaawa 48. Kati tonnagenda mu kooti sitegana kola kintu kyonna yadde otegeka empapula za bail. Nziro kabudusi mu Magistrates Court under section 68 eya Magistrates Court Act n'enteeka ya application for unconditional release nti bakute nga tewaliwo yadde akakwakulizo kubanga omazeeyo ebbanga nga tonnagenda mu ki tonnatwalibwa mu kooti. So bannamateeka we kye badde bakola bannamateeka procedures ze balina okukola kati mu mbeera nga ey'emisango eminene ng'egyo yakugenda mu kooti ne basaba habeas corpus aleetebwe mangu mu kooti agidisendamu ateekinga eppuli entuufu tulyoke tukolera applications ezimufunira bail. So eyo yenkola naye ebirala of course abeera politics nga gwe bazannya naye nga eggwanga ekisooka yakwatibwa poliisi tebangayo kunnyonnyola oba ye yamukwata. Amagye nago tegayogera nti gakola ki tegamukwata. Kati abamukwata na buli kati tibamanyiddwa n'enkwata y'enfu bamukwatira Kenya ate ng'omusango mujaza gwa Uganda. Kati eriyo abatuwuliriza gye bayita Gestapo oba secret police ndoze mu Haiti ewa Papa Doc babayitanga ba Wonton Machatos oba Machutes. Ekipoliisi ekibeera tikitamanyiddwa poliisi tekimanyiddwa magye naye nga kintu kya mukulu kyakozesa okukwata bakuleeta bakusibye kantuntunu otegerera luvannyuma nti ndi ku Kampala Road oba kitegeera. Kakati kyekyo ekintu ekyamukwata twakategeera butegeezi nti ali mu Uganda nga bamulese mu court martial. Kati mu court martial bw'omugobereza amaaso ng'aganye okuteekinga puli olwo balyoka bamutwalira omanyi oganda okuteekinga puli kooti mu mateeka ga Uganda emanya nti
otekinze plea of not guilty omanyi kakati gwene bobo ganyi yegamba nti ogambye tolina musango gweganye kati ate tusabye bail kati kitegezo oli mukuwoza kakati embeera efaanana bwetyo ye yateekebwa ku Dr. Besigye so nolwekyo wateekeddwa okubaawo enteekateeka kubanga kikulaga obanga omuntu baamukwata nga bamukwase poliisi etamanyiddwa kitegeeza gavumenti terina goodwill kuwa muntu oyo ddembe lye kwetaaya kati ku kya president ne CDF kati omanyi waliwo ensi tekibadde mu Uganda yokka ensi endala waliwo ezirina ng'era ekyamazima court martial ng'etulayinga ba civilian kakati waliwo ensi nga Tunisia mujjukire bwe yayitwamu omuyaga gwe bayita Arab Spring Ben Ali n'asenebwa biki kakati gavumenti weddako abantu bangi babayoola bwe bayiwa mu court martial okuba tryinga gavumenti ya Egypt eya Muhammad Morsi bwe yagibwako kubanga yali yateeka youth brigade ku buli kyalo vira ddala eyo bayitanga ba Muslim Brotherhoods ng'ayina tentacles paka ku buli kyalo yatwala omulundi gumu obuyinza mu kalulu nno n'abulya naye bwe bamuggyako mu nzijako gye bamuggyako abantu bonna aba brigade kuvira ddala ku byalo bonna babayiwanga muki mu General Court Martial okuba trying kakati ezo si ze template zetwagala abatuwuliza kitegeeza nti okimanyi bulungi naawe nti General MK mubamu ku bantu abamusanyusa envuga gye bafugamu elisisi wa Egypt y'omu ku bantu be basinga okwagala amuyita anko amuyita ki kakati enfuga eyo ye yandyagadde kubanga ye enfuga gy'alina ekyokubiri yakulira amagye okere encha ne bakugamba ndi tewali ngeri yonna kati bulina amagye ne bwakwata ecupa ya bia n'azinira mu luguudo tekiri bulungi kiri oba waliwo kooti mogeno muvunaanira bagijjeewo gw'okiyita kyangu agafuga atya so n'olwekyo those are acts of losing litigants mu kooti nti omuntu yenna abanga omusango gwamusinze bwatyo bw'alina okwogera so n'olwekyo president wa Uganda ne General MK ogwo musango gwabasinga naye oludda oluvuganya nalulabye twetisse nnyo kooti eyo ne tugiwambatira ne tugamba kooti yaffe muve ku kooti yaffe supreme kooti yaffe kakati tetwekyusa ne mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja kooti eno bwe naamala okusala presidential petition era tugiyite kooti yaffe oba kakati nze saagala muntu yenna atunula kumpi abatuwuliriza eyo ye kooti egenda okusala presidential petition mu mwezi ogwokubiri ogujja ejokusala osinga Justice Owinyidola ajja kuba yavaako kuba Chief Justice kuba yakomanga 18 yakuba wuumudde January naye kooti eyo mugambe nti kooti yaffe era egusaze bulungi ne kululi nga bwe bagi president okuluma wakakati mwagimugjeeko president wa Uganda ne General MK kati bo banakuwavu kooti yaffe kakati tukkirize kooti yaffe era egusale bulungi Uganda batwa baki tebamazanye kabadi nze kati naganye otsanyuka naye abantu bampitiriddeko bo balowooza nze saagaliza ggwanga naye nze nnengera wala nze mmanyi nti guno si gwe musango omukulu gujja so n'olwekyo abantu ba Uganda eyo ruling tugireke judgment esigalenga bweri tugende mu maaso tulabe nga tukolerera enkyukakyuka gye tusinga okwagala but again honorable bowuliriza bulungi ebigambo bya Museveni ne bigattako geno bonna they look so disappointed. Yes, talking about principle ya doctrine ya separation of powers judiciary salawo ati ekintu ate executive ne vayo ne kikubamu ebituli eyo free speech ne president wa Uganda tanakola yo presidential order oba directive oba kiki ekikontana ne decision yeyo tewanabaawo biiru yonna ereetebwa mu kooti mu parliament ya ggwanga ng'egenderedde kukyusa decision ya kooti eyo kati abantu baffe batuwuliriza mwawule nnyo president wa Uganda n'abakulembeze bwe baba bakozesa free speech
kuba freedom of speech n'okubanga bali mu kukulembera nga bayissuing orders ezikulembera kati biri bye bayogedde by'abantu abakkirizibwa obutakkaanya si nkulembera okay naye singa wabaawo biiru efuluma kubanga eteeka of course decision ya court there's a court of appeal constitutional court eyagamba nti tewali muntu akkirizibwa kukola teeka nga ligenderedde to defeat a decision of the court. So nolwekyo era ndoze gundi yakolebwa mu Public Order Management Act bwe yakolebwa olwa section 32 subsection 2 eya Police Act eyali yasazibwamu omusango gwa Mwanga Kivumbi versus Attorney General ate ne baagala okukola Public Order Management Act ngeringe zaawo koti kyesazizaamu era omusango ogwa Human Rights Network we gwasinga era koti neyise ekiragiro negamba tokyakkirizibwa tetukkirizibwa parliament tekkirizibwa kola teeka nga lizaawo ensala ya koti kyeba yajjeewo. So what does that mean? So kitegeeza nti separation of powers. Because they're now calling for kati doctrine ya separation of powers kakati decision first of all era nabadde netegereza nnyo resolution za SEC NRM era mu resolution temuliimu nti ate baddemu era babazeeyo ba civilian so but the count bagenda kuleta amendments bagenda ku withdrawing UPDF amendment bill ya 2024 bawo budde Attorney General okuongeramu enongosereza yes mu UPDF act ya wiri nedda ekyo ne court kyalagidde court bwe yabadde ekola advisory orders yabagambi in one of the orders abatuuliriza advisory orders teba order ya court naye ate tebera bubeza advice esinga kokko katono ku advice naye nga it is an advisory order yagambye nti watekebwewo bwe mubanga mwagala okukola nga government watekebwewo a division of the high court nga ye ame general court martial nga bwe tuina international crimes division of the high court okay tuberenga neno efuka division lwaki bagiyita division nga bwe tuina lands division bwe tuina family bwe tuina criminal bwe tuina civil nene berechi division ekigiyitira division etekebwewo ng'egoberera amateeka ga ssemateeka omulamuzi aba na misanyizo ki anaagenda mu eyo kooti misango ki rules zikolebwa eza kooti eyo na buli kimu kubanga n'abajaasi beetaaga fair hearing wano ebyo bigendera ddala kuli abasajja abakola ssemateeka bagamba nti tukoze ssemateeka ono n'omwekwasa ne tumwekwasa kubanga tugenderedde okumalawo ebyalimu byafaayo amajenga gatandika okuwamba obuyinza lwaki kubanga galinga tegenyigira na nkulembera ya ggwanga galaba nsobi zokka yovola wakati amaje bagateeka ne mu parliament gabitegeere amaje kakati we gafuna kooti zaago ate batendekebwe nga bannamateeka n'abalamuzi abaddala be bawoleza mu kooti eyo oh so bantu baleke kweraliikirira sisuubira nti abantu beetaaga okweraliikirira okay so ensala eno yatulaze ekimufuga y'amateeka mu ggwanga yalaze ebirabibwa n'ebitalabibwa ne tubiteebereza nze mu byensinga okuteebereza saagala byogera wano ebintu byange oluusi mbyogera ne bireeta ebizibu kubanga nze ate bituukirira soogerangako ku kintu ne kitatuukirira nze singa ndese ne ngamba nti njogere nze nandigambye nti gavumenti ensala yabadde teyinza kubeerawo nga tegimanyi naye yagenderedde okuteekateeka kooti enywezebwe esobole okusala omusango omukulu ogw'okuwaabira abeera yabbi obululu mu kulonda kwa president okujja ogenda okusalibwa omwezi ogwokubiri nabuza omwezi ezitannamanyibwa so n'olwekyo nze lwaki njogera bwendyo kubanga nze mmanyi nti ebbanga lyonna kooti tubadde tugamba nti ziri mu nkwawa za gavumenti kakati kino kiraga nti saawa eno bwe tuba tusanyuse nti kooti ziri mu nkwawa za ludda luvuganya kitegeeza nti waliwo independence eya kooti kakati tugikiririzeemu paka gye tulaga ekulu gwayo oba oli awo tuliraba ku kooti ng'esingisizza omuntu nga yakulembera Uganda ate na musango ne bagaa gumusinze nga bwe gwali e Kenya so n'olwekyo nze kino kindaga nti kooti etandise okufuna robust nature of decision making. Abalenyo ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 za Adam Kongo. Kigambo ku kigambo. Ne Honorable
Fred Mukasambide ngekubirizibwa Adam Kungu gakyali mabaga kati komewo tukomye kukigambo ku Radio 4 Radio 7 Radio 8 ze Adam Kungu ne Honorable Dr. Fred Mukasambide tuli ku X at Radio 4 ku X genda yoteka ekyo testa ky'obuzoba ky'owapula obononye hano yange at Adam Kungu lojja kubeeranga otulaba bulungi nnyo olunaku olwaleero. Well, Honorable njagala kutwala ku mu DR Congo ekiriyo kifumba mutuku. I know you follow so much development side eyo. President Paul Kagame ng'ayogeza bukambwe tuli yali mu nsinkano n'abakulembeze abamu wano mu East Africa n'awanda omuliro okulembeze then ne baresolvinga wabeerewo okussa wansi ebyokulwanyisa naye later on of course twalaba ba M23 Congo nga first of all goma tujiwa tuza wansi ebyokulwanyisa for now ekyokusatu tulaba Paul Kagame tulaba tensions watu Rwanda ne South Africa eri Cyril Rwanda eno Kagame Rwanda kyekigenda mu maaso kakati ekyakoze obulungi olutalo olwo bana basajja olwawamba president wa fe who is now the chairman president wa Kenya kati nga chairperson wa president ba East Africa aliko President William Ruto yayitirawo omulundi gumu naayita summit ya ba heads of state aba East Africa n'abayita mu lukiiko olwo abatuuliriza baatuula naye owa Congo teyajja. Antonio Tshisekedi owa Burundi munywanyi we yaliwo virtually oba virtually mu Lungereza tukiyite tutya mu Luganda ng'ali ku internet kwe bamulabira naye nga byayogera tebyabuyulira kugamba nga alinga talina data abatuuliriza nga talina bulungi data kakati ekintu ekyo ekyasinga okutusanyusa nti mukyavaamu president wa Uganda yaleeta ekiteeso n'agamba nti naye mumanyi nti olwokuba nti waliwo players bangi kati mu DRC kyali badde kituufu president Museveni yakireeta nti adabadde kituufu kati ne tutuuza East African Community eno erimu ensi za 8 kati olwaleero teyinza kumaliriza nsonga eno kubanga ba players mulimu n'abasadaka sadaka ziri endala South Africa Angola ni eziri eyo nayo DRC mweri ne Burundi mweri ate ne Tanzania mweri kyovola bebbanga lyonna tubadde tubagamba nti naye kakati kisyangu kutebengeza bulungi East Africa nga regional economic community ng'ensi ezimu zirongo tu more than one regional group customs territories ziba bitutawanya abamu mwakitegeera twafuna obuzibu ku standard gauge railway etandika etya ekirowoozo kyali kiteereddwawo ba president ne bakikkaanyaako kati mu East Africa omuntu tulina principle ya variable geometry egamba ndi bwe tukkaanya ne tusaako n'omukono ku ndagaano kitegeeza ekyo kikkiriziddwa mu East Africa naye okuteeka mu nkola ekyo buli nsi esobola okukikola weeba esobodde eyo gye bayita principle of variable geometry ensi zaatandika okutandika Northern Corridor naki Tanzania nga eskatidde abantu ne batandika okugamba nti zikoze coalition of the willing banamawulire bo bali mu principle eri mu semateeka wa East Africa bayita treaty lwaki kyali bwe kityo twali twagreeinze ku standard gauge kyokka tejjukira nga waliwo ate a different gauge ate sadaka gye yakkaanyaako kakati nga Tanzania esobola etya okutandika standard gauge railway abatuuliza railway bweba etambula it is a cross section tebaako nti olwo luguudo oyimiridde n'okwata olulala luno lwennyini lwe lukutwala mu luno kati gauge bwe ziba za njawulo kitegeeza si kyangu eno kubeera nga Tanzania railway ekwataganye ne standard gauge empya
kyokka jjukiremu ino gende eno Zambia ngeva Tanzania ate kakati eza Uganda ne Kenya nabo zina nayo gituukako awo nawo twafunangawo buki obuzibu so nakati president yagamba nti akati kyemumba mukola nti bana ine sadaka naye kole ki jina fitu tulewamu nolo lukiiko ne luyitibwa alikuwa lukiiko ko president wa Burundi kote yajja naye yatuma munkola yaba president nga batudde mutuma oba mujja osobola okutuma minister wo w'ensonga ez'ebweru oba nojja kati ku luno mwami Shekedi era teyajja naye ku luno ye yalabikirako kuki ku mutimbagano n'ayogera ebintu bye abatuuliza abamanyi obulungi waliwo omusajja eyafa eyali akulembera Burundi naye yamalako akabanga nga tafuluma Burundi kubanga lwe yali yasemba okufulumayo n'agenda Tanzania bamuwamba era okumukomyawo eyo process yakolebwako Uganda ne Tanzania jointly era eyali asinga okugiridinga ennyo yali ambassador waffe wane Burundi bamuyita ambassador Mwami Kyali Gonza y'omu ku bakomandinga enkomo ya president era yakomerawo wansi naye nga bali bamuwambi kiddamu kufuluma paka bayafuga bayo nga abantu tebakkaanya nti ddala yali ayina okola ki okubafuga akati kitegeeza nti ne president Shekedi enfuluma ye yeggwanga kati tekyabeera kiriya limited amanyi nti bayinza okufulumayo ne bakola ki ne bamuwamba lwaki nkugamba bwendyo kuba kati olwaleero ne komanda we ow'omutalabika yafuluma n'agenda mu nsi endala byayogera nabyo birala ayinza n'okuba naye ategeka kudda awanda muliro kyokka nga ate abatuuliza mu kimanyi nti ne mwami Robert Mugabe omugenzi yagenda okuwambibwa yasooka kugoba vice we Emerson Onangagwa naddukire South Africa naye agenda okuwambibwa amekomanda weewo bagutwanise CDF we ow'ekiseera ekyo gwe bayitanga Kiwenga nga naye n'amala n'agendako China mu lugendo olwalinga olutakkaanyiziddwako nadda kati bwe yadda ye kye yakola yasalako busazi bukulembeze nga na deploying abakule president ne bamukwata ne bamugamba agende wali ne batandika musalako nviiri kati programu zonna ze yalina okubona zezo lunaku agenda kwati bazimuleetedde abuuza nga sinafuna programu PPS aliwa bamugamba kitibwa wandibadde ebyo bireka gundi aliwa agenda okulaba ku mawulire nga wambe wajjo ekibiina kye waliwo akituuzizza kigenda kulonda bamugamba nti president gwe sirika toleeta butabanguko naye kakati ekibiina kigenda kuddiza mu bigere bagenda kulonda akoddira mu bigere era ye yasigala awo nga yeekaayanako ne balonda Mnangagwa n'amuddira Kiwenga najjanga vice naki ono ye ebyaddako yatandikanga kaayana bukaayana nga ali ku ludda oluvuganya so n'olwekyo embeera egenda mu maaso mu Congo abatuuliriza si nyangu eri president Shekedi kakati uno olukiiko bwe lwamala ne lutuula meeting netuula SADC ne EAC kati eriyo abantu abamu aboogera ku president Kagame waliwo manyirwe muwolereza abantu ne balowooza nti njogera naye n'okwogera naye which is not correct naye nze omanyi nze ntunulira region because njimanyi yonna manyi Africa manyi ensi kubanga I take time okutegeera buli kintu kungu kati tuyina fa abantu abatanywa mwenge kubanga sinywangako ku mwenge kati mba nkola ki kuba tosobola kwebaka kuva ku ssaawa 12 ez'ekawungeezi nozukuka 12 ez'okumakya mba nsoma tosobola kwebaka ezo ssaawa nnyingi oba okola ki kakati bwe mubanga temunnaba kwogera nti Rwanda erabika erimu M23 ewagira ki sooka ozuule mu resolutions ze baakoze nga SADC ng'etudde ne East African Community resolution yeno gye bayise concept of operations nti zirina okuteekebwa mu nkola to neutralize FDLR agentire kitegeeza ki abatuuliza kitegeeza nti waliwo enterahamwe ezatta abantu e Rwanda mu 1994
ne bazigoba nga bwe bagoba abanyanya nga bawambye wano mu 86 abanyanya si be bakyoli n'abalango bali batemu nga bwe babagoba ne babafulumye eggwanga ne batandika kukola groups ez'enjawulo eyakkonyi n'eyani n'eri waliyo ebitta abantu eby'abantarahamwe byaddukira Congo kati nga bwe byatuuka e Congo byasanga gavumenti ezitamanyi kyakkola nga tezirina magye ne zitandika kubyeyazikangana kubiwa mundu nti zibiyambeko okulwanyisa ate abayeekera abali mu nsi eyo Congo ebbanga lyonna kati ate erijjukira Congo naye okufaananako ne Uganda eyina abakongo baayo nga Banyarwanda boogera Lunyarwanda kati babifaananiranga bano be babadde biteevu kwagala kutta so n'olwekyo abaana baabo be baana bakwate mundu okukuma bazadde baabwe ne baganda baabwe n'ebyabwe ne bakola M23 so n'olwekyo biri bintarahamwe yo Rwanda byerinamu interest egamba abantu abo mubaleete eggwanga lyonna lino lyali lyatabuka nga litemagana twateekawo court system gye bayita gacaca abantu ne beewozesa n'okwetonda ne beetondera bannaabo era ffe abantu batambula bulungi tewakyali avunaana munne n'abo mubaleete abalina emisango bagiwoze abatalina nabo babeere mu ggwanga lyabwe kubanga kakati eggwanga likulembera obulungi teririna buzibu naye bwe mubakuumira eyo bwe mubawa enzizi z'amafuta bwe banasima mubongera maanyi bazaala abaana babatwala mu masomero g'amagye gammwe mubatandisa okubawa bino na bino mubanga abategekera Rwanda olutalo olulijja timumaaso eyo kakati n'olwekyo eyo ensonga nkulu Rwanda egirinamu interest era bwebaako kubanga kati bwokebera territory enterahamwe ezo weziri ekyandibadde nga Chinese wall oba ekisenge oba ekikomera ekisenge kibalemesa okuyingira Rwanda weewaata awali M23 so kati kitegeeza nti Rwanda erina okuba mu kumalawo agasajja agatta abantu so tulowooza nti olukiiko olw'abaminisita olwaweereddwa kuba waliwo olukiiko olwakoleddwa oba joint ministerial committee yesiri ne Sadaka mu nnaku 30 bastadinge report gye bagenda okutunuulira yaba CDF b'ensi zino eziri muli zonna eza Sadaka ne EAC bayina zi report ze baleeta ku biki ebiriyo baminisita bano bavunaanyizibwa okuzistadinga amangu mu nnaku 30 baleete resolution ziba president batuule basalewo ebiina okukolebwa ekyokubiri wabeerewo enjogera basazeewo nti wabeerewo okwogeraganya okw'obutereevu wakati wa gavumenti eya DRC n'abalwanyi naye ng'ogoberera okwo oba okwogera okwo oba negotiations kuba kukola ki okuteeseganya wabeerewo enteeseganya wakati wa gavumenti n'abalwanyi abo enteeseganya ezo era tizigenda kutandika butandisi bagamba mugoberere emitendera egyateekebwawo prosesi eyangola eva mu kibuga Rwanda abatuuliriza si Rwanda lino eggwanga naye Rwanda ekyeri ekibuga kyangola era ne prosesi ye Nairobi so yatandikibwako Mzee Uhuru Kenyatta naki ezo prosesi ebbiri wabeerewo okuteeseganya nga kugoberera emitendera egyo egyateekesawo prosesi ezo waliwo ne prosesi ya ICGR era naye etunuulibwe babeere nga naye eri mu concept nga bateesa so President Tshisekedi yaweereddwa amagezi era naffe tulimu amagezi ave mu kuba enkuŋŋaana n'okubeera tikitoka bino ebizibu by'olina biri serious ebisobolera ddala okufuula former president ow'e Congo bino ebizibu by'olina President Tshisekedi biri serious era bisobolera ddala okufuula former president ow'e Congo bino bye bizibu byennyini ne Bashiru bye yayina naye nga bamugamba bikoleko takola ki tayagala kati ali former president ate si former president eyeetaaya
lwaki ko yalwawo bikolako yagenda okutuuka bikolako South Sudan abate nga yakola de bikolobero Bomasaka 1991 Bomasaka natandika okukola gundi bino bigundi bine bisajja bino byakozesanga ebidugavu ebyali awo wansi osa abantu kakati geza kati nebe bamuta ekyamazima tayinza kubeera nti former president yagenze ko Bungereza mukebera tadda kasobola kudda tadda so kitegeeza ndi waliwo ebizibu by'olina okukola oleme kufuna bizibu birijja ate kibuza abamu kyabadde babuuza nti well kiri basic but people have been asking nti mwabagamba kishakedde okuteeseganya ne M23 ewamwe mwalina Joseph Kony mwateesa naye mwamawanga agasigadde mbaddenga n'ababalumbaga namutuula nabo okuteesa why do you want him to negotiate with them kakati enjawulo wakati wa Joseph Kony ne M23 abatuuliza mwina okumanya nti M23 bano bakongo abakolako endagaano ne gavumenti abatuuliriza bw'obanga wali supplier no supplyinga gavumenti ya Uganda ennyonyi mu 74 kitegeeza nti eyo gavumenti yali ya Idi Amin olwaleero gavumenti ya President Museveni teyinza gaana kusasula olw'okuba oli yavaako endagaano bano abakongo gye baakola ey'obukulembeze n'okutebenkeza ekitundu ekya Eastern Congo Mwami Kabila ye yagiryamu olukwe yagiyisaamu olugaayo baali bagikola ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka 2009 ne abakongo abo era kye bayita March 23 abatuuliza yeevaamu 23 kitegeeza eno ndagaano eyayisibwa mu lugaayo erina ensonga zaayo kwesinzidde Joseph Kony ye yali Holy Spirit kugamba ye yagamba ye mwoyo mutuukirivu gwe gumuleesa atema abantu emimwa omwoyo mutuukirivu nakati gavumenti kati kuba omwoyo mutuukirivu toyinza kugamba nti oguwandiikidde ebbaluwa n'egufuna tegulina semateeka tegulina kiki kakati ye Joseph Kony naye ate olaba naye era bamutuuza kubanga Riek Machar mujjukire abatuuliriza yakolako meeting wakati w'abantu abatumiddwa gavumenti ya Uganda ne Joseph Kony era Riek Machar amanyiddwa mu nsi y'omu ku bantu abakwata omutwalo gwa $1 n'agukwasa Joseph Kony ng'ensi yonna eraba era bwe bali muvunaana gye bulijjo okusponsalinga abayekera yalibanga ddala yakikola ekirungi nti gwali mwaka kyogo sikyagujjukira era omu ku delegations ezatumibwa gavumenti ne Norbert Mao yaliko ebiseera ebyo so n'olwekyo ekituufu kiri nti President Museveni ate yamanyiddwa nnyo ku lukalu lwa Afrika ng'omukulembeze ateeseza n'abayekera waliwo mwami badde tudumuulira Ismail Lubega naye yeegana musi yeye naye nze eddoboozi mpulya liyo obaga muganda we wagamba kakati mu Uganda wano of course tekimenya mateeka omuntu okugaggawala kasitoba nga tulina yawaabye ku poliisi nti wamubye okizibwa gatungukola akati nze nina emirimu egisukka mu 3 gyenkola ng'omuntu era egyo emirimu gyonna ne gimala gibanga teginsobozeseza kubaako kyenfuna awo lipooti kijemba mpaamu abatokola olaba ne batikitoka nabo bakola batina ekisera batuuka ne bagala mu mpempologoma balina n'amaka n'abakyala nga omuntu gwe yafumbirwa asaba mpologoma ku TikTok kwalya mu mpempologoma babeera okwo ku TikTok ne boogera mbuno bw'okola live mbukati wabaawo abantu abalaba ne bakuwa empologoma enjovuyovu kati eriyo omuntu n'ofuna ssente mbukati ofuna ssente so kati tulina abantu nga bafumbirwa abasajja tyakola mulimu ki nti afuna njovu alya ku njovu alya ku mpologoma za TikTok olonza akola emirimu emisomerere tukomye wano nze Adam Kungu Dr. Fred Mukasambire oge basule bulungi Dr. Amina badaye mbere bulungi